kale Spice Dana yankubirako ne manager Roger yankubirako ne tunyumyamu manyi Spice mukwano gwange muyimbi mukwano gwange muganda wange Spice bwe nakola graduation yange Spice Dana yajja nanyimbira ku bwerere so mutwalanga as a sister manager Roger tukwataganye mu bintu bingi nnyo bambi era n'ekivulu kya Spice manager Roger yatuwa tebo ya milioni zaali 3 ku bwerere bakwano baffe nnyo tata wange ayagala nnyo Spice Dana ennyimba ze nga luno endongo gy'ozaalawo abalala bagikoona ti abalala bagikoona era sebo bwe nayogera ne Spice Dana ne manager Roger bakwata mu nsawo ne bampaka sente era nabadde ku beach awo ku Lido nga nyenze kuwuga ndya bulamu Spice Dana yampaka sente atera okumpaayo nenyenda awo ku beach nendya kasente wano ku Lido we nabadde nga nina ekikazi kinyirira Kinyarwanda nyavula gye nabadde naye nga olutalo lwa Jenkins ne Spice Diana nagaanira ddala okuluyingiramu kubanga Kasuku we nayogera ne Spice Diana ne manager Roger ate nenjogerako ne Kasuku my brother naye nambuulira position yaabwe so si kati ne binnemerera okubiyingiramu kwa bonna bakwano bange kati nvumani ndekani era singa teyabadde Kasuku osanga nandiruyingiddemu naye kati ku lw'obulungi bwaffe ne Kasuku kisegeera Kasuku omanyi luno olutalo ddo lunnemeredde bwe kyangambeera ku social media lwe luno olutalo lwesitasobola kuyingiramu ka saidi eno ndabayo Kasuku kate neriyo Spice Diana kati nengamba omanye ebintu bino kambyesonyiwe era nagamba Spice Diana wakola ensobi tosobola kuvuma abantu nga balya kuvuma Spice Diana ensobi yokka gye yakola kuvuma bantu nga balya kuvuma segedde kati oba obawadde platform eddoboozi no liyitamu owange kakati kyekizibu kyokka kye yakola Spice Diana lwaki wavuma abantu ng'okimanyidde ddala ba specialist mu kuvuma tosobola kugula lutalo kwaba abasajja ne kaliyayo bajja gisuula wali oyina kusirika kakati ofune ki okay buli lutalo lwoba oyingiramu tegeera kyofuna ne kyofiirwa mu lutalo lwa Jenkins ne Spice Diana Spice gwa luzinga bali tebalina byakufiirwa kati oyomba nabo lwaki abantu obavuma ba specialist mwekyo kati oboba ngo bawadde ebyokola nze siga Spice nagasi nga wanneebuuzaako sandi kuwagidde at times you have to keep quiet to protect one your integrity two who you are firi ekyokuli bali tebakuvuma nako in fact mu submission ya Jenkins temuli linnya lyo Jenkins kye yayogera yagamba bugambi waliwo manager ku Salama okay mpoziko Spice kye wangamba ekyemabega nti kuva mabega babadde bakusojja kikyokka kye kirimu point because ebyemabega tetubimanyi but in this incident Spice you had to keep quiet notayogera but the moment koyingira entale ezo ezirimu abantu nga bayina wano obudde bayina bungi sisubira nti Spice Diana osobola okukola live ku ssaawa emu 2 3 4
You don't have that time. Kakati owakudde olutalo ku bantu abayina obudde. Bayina obudde okulisaakingako. Era wange nti bagenze mu revenue bakebere ku mmotoka yo. So, at times the silence is the best answer. Spice wali toyina kuvaayo kwogera. It wasn't worth it. Kyali tekyetaagisa. Kubanga kakati obalaba bo bayina obudde bw'otayina. Bo ba specialist mwekyo. Bajja kukolera ukasukula ivu bakuteeke wawoja. Muva batira litosola bawangula. Kakati gwe amanyi go gali wa Spice. Amanyi go gali to for silence. No sirika. Ebyo nobirekera baki? Babuloga. Osegera wandifunyeyo babuloga bo noba wa sente ne boogera gwe notayogera. Nekati buli wojje mu ntalo ngoina following ya amaanyi oba weetadde ku minzaani kwa eyo following yo gye bagenda okukubisa. Okay, Spice mu kwogerako waddidde following yo n'ogibawa kwa kati abantu bajja kulinda Jenkins kyayogedde. So wayogedde they are waiting for Jenkins. Enkyabalabe Kasuku, luli balabe Sendi, enkyabalabe Frank Antambi, enkyabalabe Junior, luli. That's how it is. Omuzannyo gwa social media. Ebiseera ebisinga silence. Spice wandisirise. Naye kati wabawadde platform ya amaanyi. And obatutte mu muzannyo gwe baagala. Because tosobola bakubira mu muzannyo gwabwe. Okwata otya ekyennyanja n'okitwala mu mazzi. Nolowooza ojja kuwuga okusinga ekyennyanja. So, owange. Alo? Mulindeko alina byakola. Ekisegedde ekintu ekyo. Bw'oba tunnalwana ntalo pimamu. Kwa Spice siraba kyofunamu. In this war you are losing. Ozimbye kaliya yo. Spice tewetaaga publicity. Already established. Oyina foundation. Spice tewetaaga kwogera ku byokoze byeyogerera. Wakuba cricket over Sigomo. Spice you a brand name. Era onawulidde abagambo Spice ayagala mawulire ani akubba. Spice takyetaaga mawulire. Byakoze byeyogerera. Spice dana azimbye brand y'amaanyi. Gwe batukira okuwa obulango mwaga ma companies irato milk. Era mu bayimbi wano Spice dana she's a brand. Esente ozifunye ku myaka emito. Oyina Range Rover semo sibiri. Na udde abasirunga bagamba mbu yakagula. Spice yavuga dda Range Rover. Eno GRS yakubiri. She has money. Kati oyina sente, oyina kaliya nnungi, okoze ebintu by'amaanyi ng'oddaawo ng'oddamu ebyo Spice. Kukwata live nga bana bakazi b'okumezigo ng'otandika kuvuma bantu. Ekyakoze amawulire si bye baakwogerako. Spice you made the news to reply. Gw'okubaddamu kyekyakoze amawulire singa wasirise singa tewali mawulire. Oba okitegedde kye nkugamba? Replying them is what made the news. Not them talking about you. Kati wowe okitegedde Spice kozesa obwongo. Ako kabagezi bokka kenjogedde. Mu story ya Jenkins ne Spice. What made the news was Spice replying Jenkins. But it wasn't Jenkins talking about Spice. Embwa bweruma omuntu tegaba mawulire. Amawulire gaba nti omuntu alumye embwa. Akitegedde kubirako Mukama engalo ez'amaanyi. Kakati nze Spice kola kye nakugamba. The best answer in life is silence. Asirise teyejjusa. Kyobula Afrika tetulina entalo ze tulaba ne tugaa kati oba kati luno ndulwane nfunemu ki. Mu lutalo lwonna nga tulina kyofunamu. Kati Spice bagenda kusasula sente. Nothing.
spice teweetaaga talkability. Ani atakumanyi? Spice omuntu atakumanyi mu Uganda era tajja kumanyi. By this time, bwoba wo omuntu atamanyi spice Diana era tali mumanya. So akati fa abasoma psychology, Maxwell's laws of hierarchy, botuka ku self actualization nga sente ozina, erinnya olina, abantu obayina, otandika okufuna kye bayita diminishing returns. Gwe kennyini otandika okwekolako disservice. Some of you are enemies of yourselves. Mwe balabe bammwe. Notandika okunenya abantu. You are the enemy of yourself because oganyo sirika. Keep quiet. Bwoba oyagala okusobola social media sirika. Fa abantu batuwogerako tuddamu buli omu. Waliwo kino ekikazi ekikola ku soloti. Kino ekibeera e Makindi. Golaba nkyakiddamu. Bangembu kyakedde ku macha ne ku soloti kunjogerako. Do I have time for that idiot? Nsayi nga nzira mwoyo mukazi we Makindi. Nze nkola ku soloti, nze nkola ku mativi. Fune emitwalo 5 nze. Ezo level nazivaamu. Kajubala ne bwanjogerako I don't reply. Awa wansi nnyo. Ekikazi ekikola ku soloti ekyo kye Makindi. Ne bwanjogerako I don't. Si level yange. Yasoma ki? Kiki kyansinga? Tiwali kyansinga. Knowledge musinga. Obugagga musinga. Kati nziremu omuntu gwensinga. Kyansinga kyokka kuba mukazi. Negati at times bwogenda okula otandika okulaba ebintu ebiri important mu bulamu. I think it is high time, Spice Diana, you understand yourself and your life, and you start looking at things that are important. Byoba omaliramu obudde. Kitegedde. Naye bw'ona ayagala oddemu babbuloga, enkyoddemu bannamawulire, tojja kumalako. Kwa bo balina amawulire okusinga. Ate nga n'abalabe bo Spice basobola okubakozesa. So the best thing Spice could do was to keep quiet. Kyeyakola kyali tekyetaagisa. Sirika nga ffe bwe tusirise. Okola ebikutwala mu maaso. Nze obudde bwange obusinga kati mbumala kulambula mataka gange. Mbumala kulambula mayumba gange genzimba. Sikyalina budde. Era buli muntu alowooza nti Junior akyalina obudde. I don't have time. Golaba nkyalwana entalo ennaku zino. Ebyo nabibeeramu, twevumye, twewemudde, what next? Kyekiddako. Ndowooza tulowooze nnyo ku bitutwala mu maaso. Okusinga okulowooza nti bw'onadda ku Soloti TV n'oyogera ku Junior nti ajja kuddamu. I don't have that time. Nina ebizibu bingi. Nze ndi mu lutalo lwakwejja mu bwavu. Olutalo lwendimu luli olwo lwakwejja mu bwavu. So oba toli mu layini eyo. So baby Spice Diana, I know it's hard. When people talk about you, you always want to reply. There is that anxiety to also impose yourself on to worry, but you are losing more. Ogenda fiirwa kingi. Abantu b'ebuvuma nabo balina obudde bungi. They have time. They are specialists in this game. Because Spice toyinza kukola live ku macha n'okola ey'okubiri. Bo basobola. So Roger is the problem because the work of the manager is to straighten his brand. Totandika kumnenya Roger wano. Roger akoze bulungi nnyo. Is one of the best managers mu Uganda. Manager Roger. Okunyiga kya buntu. Everybody gets annoyed. Tosobola kunenya muntu lwaki yanyize. Okunyiga kya buntu. Olutalo lwa Jenkins ne Spice lwavadda. It's not now. In fact, actually, olutalo lwa Jenkins ne manager Roger oba ne Spice Diana si lwakaakati. Babadde balina obutakkaanya bwabwe kuvadda.
era wotunia submission z'abali bakulaga. In fact nze bwe nabadde njogera ne Spice yandaze nti sina byakaakati yagamba bazzenga bamwogerako bagalo mu kuba brand ye mbuze even research about her Bageenda ku URM ne basasula abantu mbu ne ba bya Spice yabingambye mayinze junior mu straight person era Spice dana wemba nimba jango gamenti nimba kakati nze bwe nawulidde Spice bye yayogedde bye yangambye personally because Spice mukwano gwange era sigamba mbu yakoze ensobi nze mu opinion yange nga bwe yandibadde akwata ensonga era singa nga tannakola live gye yakola kuba Jenkins yandisose kunebuzaako nani mugambye tokikola. So manager Roja manager mulungi ayine birungi byakoze by the way Spice yomu ku bayimbi wano mu Uganda abasinga okubeera ne brand ez'amaanyi. Tuzo government manager mbutakola mulimo gwe takugwa akamanaging abameka gwe nga tonnavuma Roja nti teyakoze mulimo gwe akamanaging muyimbi ki. Abantu abamu you speak out of ignorance, you speak out of stupidity. How many musicians have you managed before you blame Roger? Tuwe yomu manchi baito okumanaging omuyimbi ozo omuyimbi bamanaging enkoko nti ozigulidde kyakyo kati zebasa. Don't speak out of ignorance, speak out of facts. So entalo za Spice Dana manager Roja nabo bajeke nzite zitandise leero babadde n'obutakanya bwabwe kuvadda. Just things have exploded kyabise ekizimba kyabise ng'omuntu bugayo no enough is enough. Because nzika netegereza Spice Dana si muyimbi bosanga mu ntalo. Spice Dana tayomba yomba era yomu ku bayimbi wana basinga empisa. On your own information Spice Dana abuuza abantu nga afukamidde vis-a-vis sente zayina ko mwana omuwala ku myaka egyo okuba nti avuga Range Rover okuba nti ayina amaka agage. It's an achievement. It is. You can't downplay Spice Dana. She has achieved a lot compared to yasanga one. I think omuntu ali mu ligia Spice Dana via achievements ebintu ebirabikako ku paper. Va mu byambu mbugundi alunda mbuzi mbusibanga n'omuyimbi alunda mbwa. Waliwo abayimbi abalina ebintu ebirabikako physically. The house is there, nyumba nungi. Range Rover yakavuga obebikanga bisatu ate siza ina zokka. So conflicts obo butakanya bubeerawo era society yaffe abantu balina okitegeera nti conflicts are part of life. Conflicts are not problems. Obutakanya bubeerawo mu mbeera y'obulamu naye mu buli conflict yonna gy'oba olimu tuula wansi weebuuza ebigambo bisatu. Nfunamu ki? What do I benefit? Nfiirwa ki? Ebyo ebigambo ofuna ansa yabyo ojja kuva mu ntalo ezitazimba. Gwe weebuuza ekintu ekyo nfunamu ki? If I'm to pose a question, what does Spice Dana and manager Roja want to achieve in this? Because I don't believe Spice yetaga talkability. No. Kachiri agamba nti Junior netaga views. I no longer need views. Nesetaga views. Awo navaawo. Eyo leva tennabe nagirekera. Kwa views wemazi kuzeemu Subaru ya bukadde 10. Bwemba views gizimbyemu ennyumba yange kalina. Views wemba nina amataka gange. Then views zikome.
Nature naku nti ate byenina sibifunye mu views kwa sina I don't have a YouTube. So objective yange nga nzija ku social media abantu tebagitegera why am here. Bajja bannesibako. I have my objective, see views. My life is bigger than social media. Nina kyembala. Kati mpaka ngoma zo kitegeera. Bojjo tegera nsikyalina budde na bano abakola ku Soroti TV bebasasula emitwalo 5 ne basamira okwo. Nze ama TV gali gampa programs. Nakagoba ama TV. Mujango tukuwe show, Johnny yajango okole show. I can't. Sikyasobola kuzuukuka nga saawa 5 tezinnawera. Obubulamu kati nabuvaamu obokera saawa emu. Mbundi mujjaamu nyenda kukolera mitwalo 5. I don't work for 500. I know my value. I know who I am, mani chiendi. Kanyango sange mujjaamu kumacha. Abageenda mu wino bali ku luguudo, abageenda mu industry ya bali ku luguudo, nange technocrat. Era bonna boolaba ba technocrat abakeera ku macha balina lidika. Bwebo bugombo bubayitako ziridika. Kati nze sina lidika, amwe technocrat, mbundi mujjaamu nyenda kola program. Bape emitwalo 5. I'm past that level nawe. Kati nyende ku TV ani agenda okunda batanda bangako. Ye kiti nyinde okugera kyesogerangako. I always pose questions ku bano bannamawulire. Ojanku interview nyenda kwogera ki? What am I going to say? Nanti junior abantu bakwagala. Okay, people love me. So you are ondeta ku interview because people love me. Even when I have no sense. Kitubula TV za Uganda zafa. Abatayina bitabo. Abalimi ba mayirungi. Abayina okubaba amalaya. Abatasoma tebina wadde baluwa za mujiji byebijjudde ku TV za Uganda. Analyzing stupidity, exposing ignorance. That's all they are doing. Omunakera ale morning nalete ekitweche ku TV nga talina kyamagezi kyayogedde for full hour. Gossiping lugambo lumamongaling na ku exporting akajanja. Na times abakola ku TV yago do you go home ne mwewuliriza byemba mwogedde. Those who gone mainstream, do you have time n'otulako weka nga program ewedde n'olaba byobadde oyogera? Abana basomye mascom bali makererawo tebalina mirimo. Idiots occupy ne badde mu studio ne beefuuyira ne benyampira. Nambo mbutuweereza gwanga ne gwanga lyalaba. And you find me in those idiots. A man like me went to the university. Omanyi kye bayita course unity gwe. Have you ever done a dissertation? Abasoma ku university mukimanyi what a dissertation means. Omuntu takolanga na kye bayita dissertation. Tamanyi na kukisiperinga. Mbunaye munnamawulire. Kya President Museveni otukoze bubi. Eggwanga lino liwadde emirembe miyitirivu. These are problems of peace. Ebino bagibaweera mutoyi, bali bagiweera maloji, nosanga oluwala terutegeera na nti ali ku mainstream sibanya akola ku radio. Abantu abalina okukola ku ma TV be bantu nga oyina na masters. Kyovula ba Al Jazeera ne BBC bwe ziba zireeta omuntu bakuwa profile. Goba balese nti ono doctor wa political science from University of Harvard yazo kwogera ku lutalo lwa Israel ne Palestine. Njagala ombuli gwe bakyaza ku BBC oba Al Jazeera nga profile yote bagikuwadde wali. Kati wano mu Uganda mu kikole buli ali ku TV alete profile yo ja kufa. Ndaba mbaida kutunda manda. Profile jauli jaina yoka
yegema polio kabina. That's the only profile she has. Bamugema nnyo polio kabina. Ebbaluwa ya polio yagina. That you find a man like me. I have served mbadde como opposition at a technical level. Nali advisor wa Bobi Wine. Naliko speaker wa DPM Makerere. I'm now in the ministry, serving as a technocrat in the land sector. Ninda kwesimba oku bwa MP Kampala Central. Ninda kwesimba oku bwa MP. The next MP of Kampala Central is me. Ngosanga mwaba basiru. Find me those idiots. I'm past that level now. Yeah, the other day. Nali njogera ne muganda wange hamu. Ne muganda mukuru wange. People tend not to misquote me. Nti junior avuma. I'm just proud. Because manyi chendi. I'm blessed from day one. Abana Uganda tebagala muntu amanyi value ye. Know your value. So, nze nakati abantu besitachaddamu. Kwa kati onsinga ki. Lete motoka gyovuga. Ndete yange. Tuli muno wankadde. Leta gyosula nange ndete wensula. Leta gyokola nange ndete gyenkola ofuna setemeka. Nze President Museveni bwampo bwa advisor negoba. The day President Museveni will appoint me an advisor, njamugamba His Excellency, I respect you, you educated me, I have gone to where I got. Kwa mu Uganda musanga ba advisor abatayina na motoka. Musanga ba advisor abatasoma. Wano mu Uganda usanga advisor wa president. Ngo mulimo gwokka gwasobola okukola bwa malaya. Mbuna yawa magezi. Of where? It's so absurd. This is why I don't respect those people. I don't respect them at all. So, nze byonna bivaamu ebyo ebyentalo. I'm now on developments. Ndi ku byankulaakulana. Nakwogera biyamba bwongo bw'abantu. Government eyagala goba nyama. Temunabitegeera. Government is in hot soup over ban over meat. Bagala kubaninga nyama. Government yatula kumande mu cabinet. Ne basaba commissioner wa animal welfare mu ministry ya agriculture. By imposing a quarantine ku nyama mu Kampala mbu food and mouth disease yazze. Anake. Bulwadde bwa food and mouth bwazze. Awo nno ne kooti era yagaanidde ddala okuligestalinga ekibiina ky'abasiyazi ekyabadde kituumiddwa Sexual Minority Group. Jukira wabaddewo olutalo lw'amaanyi
ekitongole ekiregistering amakampani URSB kyagaana okuregistering ekibiina kino. Banyini kyo ne beekubira enduulu mu kooti. Kooti yamaze n'esala n'egamba nti URSB ekitongole ekivunaanyizibwa okuregistering amakampani kyali kituufu obutaregisteringa kibiina kino ekiyitibwa sexual minority group. Ebimu nga bagamba bwe kibiina kino kyali kyagala promotinga busiyazi mu Uganda. Kooti yagambye nti URSB yali ntuufu obutaregisteringa mbwe ezo si ze values z'eggwanga. Era kooti negamba nti section 145 of the Penal Code Act criminalizes the activities of LGBT. Byebyo naye nga Arsenal batuuse ku lunaku lw'ejjo. Tiimu ya Arsenal yakoze ebyafaayo oluvannyuma lw'emyaka 14 bweddu nga tetuuka ku quarter finals za Champions League. Arsenal yatuuse ku quarter finals za Champions League bwe yakubye FC Porto mu penalty. Arsenal eri mu quarter final. Bali bakoma 2-9-2-10 season eyo. Ekisinga okwewuunyisa era mu season ya 2-9-2-10 Arsenal yali ekuba FC Porto golo 5. Abawagizi ba Arsenal mujjukira Nicolas Bentina yateeba 3. Kati era ejjo Arsenal ngeddayo for the first time mu myaka 14 yazzeeyo mu quarter final za Champions League ngekuba FC Porto ku penalty ezawedde 4-2. Omupiira ogwanyumidde nnyo abalabi. Jjukira ogwasooka ku Stadio da Lugalo ekisawe kya FC Porto yakuba Arsenal 0. Kati Arsenal jjo olwagukyasizza ku Emirates Arsenal yagugobye 0. Omugatte ne guba gwa goal 1-1 ne basamba extra time mpaka penalty. Ejjo bye byabaddeyo. Era abawagizi ba Arsenal bw'osanga omuwagizi wa Arsenal muyite wala bayinza okuwangula Champions League. Remember basemba ogenda ku final mu 2006 nga Barcelona ekuba Arsenal mugujjukira omupiira ogwo. Ronaldinho atera akola magic awo. Bazinise defense ya Arsenal amazina babakubye amajaawo Ronaldinho ne batulemesa ekikopo 2006 awo. Barcelona n'ekitwala Arsenal lwe yakoma ogenda ku final. So ejjo bakikoze eki Arsenal bakikoze ekyabali kibalemye emyaka 14. Kakati era mu kikopo kya Champions League era mukyalimu amakirabu ag'amaanyi nga Real Madrid be basinga ekikopo kino mirundi 14. Abaddirira AC Milan ayina ebikopo 7. Liverpool Bayern Munich 5-5 bwe bali awo Barcelona ne zigoberera Chelsea 2. So we bali awo bwe watyo. Jobi ebyabaddeyo mu mupiira era endulu zaasuze zivuga abantu ne banu omwenge. So Arsenal abamani yo mwabivaamu mwe babakuba bukubi abamani yo. Ferguson yagenda ne kirabu na kwetu mabinnya bya sitani mbu Red Devils. Abamani bwe mutejje kugunyogo go Red Devils bachi abakuba. Namwetuma muti ebintu bya sitani ebiwedde emirimu. Lwaki mufuna erinnya eddala? Ku tebo babakuba mu Premier League timu musamba ne KCCA basinga. Lwaki abamani temufuna abasambi kuva mu Express KCCA ne wano ku Vipers ne bagenda ne basamba omupiira. Nasho kwena timu ya kisirungeyo tunulira Onola Siford
uli abasambi mani mbulasi Ford ne ku Uganda Cranes tatandika mbu Andrew Masya haina kuba mubazi mbu balina Kasemiro hoyo Kasemiro singa ali muri estate development nekati dabo bwana bwa Arsenal buto nobwana bukuba omupiira nze siwagira Arsenal name appreciating Ateta kyakoze ka kiropu onatedeka Liverpool myaka 8 years bwabasobodde okufuna success bwetu ate ngo onateta yakajja myaka 3 Arsenal yesinga golo mu league be bali ku kimeza waggulu Champions League bali ku quarter final. I think Ateta tumwe success tumwe credit where due bakochi batono nya bajja ku matimu myaka 3 ne bakola Ateta byakoze performance wise is on the right track atenga timu ayinanto kakati mu abamani sibategeera bye mulimo kwa mani timu enene tenza kubanga kati erwana na West Ham nga balwanira kya musanvu. It's a disgrace. A big team neba kati mulwana na West Ham na Newcastle mulina Aston Villa mwekuba kati oli kipa Onana akola kimogolo ono kipa Cameroon Onana ne mani yeweddemu kati mwaina Vandesa nga akwata n'emizimu n'agikwata nozaawo Onana ono Onana nga nemu Express nemu Vipers tatandika namwe mutukola bubi. So njagala kwesimba Kampala Central nga MP maze okudikire yalinga nzija kwesimba Kampala Central era kati mutandiko oku address yanga honorable junior nasoka njagala kwesimba kubwa woman MP nalinja kwesimba kubwa woman MP Kampala nibanga nti ingeri jendi sister junior ninga nerwa kisesimba kubwa woman MP mvuganye shami mu malende nibanga ati chikirizibwa kanalinja avuganya shami mu malende kubwa woman MP sister junior versus shami mu malende kati bangambye electoral commission yangaite bachikiriza nemba gamba nti bwe nkola sajale nga kati biri mu America osobola okola sajale n'ofuuka omukazi ninga kati bwe nekola sajale wansi electoral commission yenteekako ku bwa woman MP ne banga junior vawan don't waste our time kati mpaka wenagenze ku bwa mani MP Kampala Central wenzijaawo 226 gwe principal gwe Bobi Wine koli kuno mu fake account onampa kadi oba tojimpe manyina wotunda ntunde nze sina sente zenja bawa wano mwamanyidde empuga tenga ne kadi mwaji muguza joli tajje yozize kati gwe principal nampa kadi Bobi Wine asamia na kublockinga ku namba yange ye MTN Bobi Wine nkubira ku Airtel. Will you give me a card or not? Nje sija bega yirira sija kujawa Sauda Madada for vetting mbonzije wa Bobi Yanga. So Bobi Wine ompa kadi ya Kampala Central bato jimpa tutandike kati nchimanyi ko oli ndaba you always follow me Bobi Wine you watch me oli mutabani wo Solomon njogera naye ku Instagram mukwano nnyo gwa David Beckham so mwabanupo wa munampa kadi mujimpe macha zitubavuma ne mwabayina ku bantu. So if you want to give me a card, give it to me. Nzije mu Kampala Central mpangule
kati nategedde engeri kati bano badipe buloko gye bayokyeza Seggona simanyi oba onadda oba nyine nesimbe ku Seggona wanyi Seggona olugezigezi olina lungi gwe n'empuuga nabagaye mugende mukole pate yammwe Kabaka yekka muve mu pate y'omusajja tunaddaku ekyo kimu tetulina byakola nze nasooka nempagira mpuuga n'ennyindo kyetegereza ekintu kino nga wamma omuntu bamugobye mu pate genda gomu ne bakuwandikako ebibaluwa 3 ng'era tovaawo mpuuga naawe totutama ate tolemezaamu nnyo fe abakuwagira tuli beenaalimu tukugambye empuuga seeta oba wazirya vaawo tunaabeeraku ekyo kimu olidde sente bakugobye why do you stay there mpuuga totumalaako mirembe wano watugamba olina amasomero simanyi oli mugagga nnyo lwaki ogenda n'osomesa kwitiki ku time table osomese ani yakulumba mu masomero g'ompuuga who got you from your schools wadde principal totegeera Bob Wine kwa naawe era sigwe nnyo ategeera naye empuuga asooka ave mu pate kwa mwamugobye gwaga abantu bakwatise maanyi baleete kooti bayirefu sibakwate tunaabako ekyo kimu tetulina byakola oba sente wazirya fe empuuga tetukuyinaako buzibu eat your money kana nabali mu nupu era bonna bali ba sente Ugandans empuuga don't have any problem with you eating money but leave the party watugamba oliwo ekitiibwa simanya Kabaka akwagala nnyo simanya ab'Emmengo simanya wasavinga nga minister nopo jita Kabaka yekka lwaki togenda Emmengo ne bakolera ekibiina ekikyo Kabaka yekka ne mubeereyo mwe ne Seggona n'olugezigezi lwamu mpuuga ekibalemesezza ensi nabo ba Seggona ba lugezigezi abantu bakoye yowayizeking mwefulamu abategeera ennyo mpuuga wayogera bulungi ku CBS you had a very nice interview ku CBS nga ninde ekintu ekyo you resign from the party biria bya commission okuresigninga mu parliament ebyo bya Anita Amongi we don't want to go to parliament those are the directions of Anita Amongi as a speaker ubagoba kubwa commission but we don't want to know but leave people's party let people be Bagambi they don't like you osigadde ozandi w'ekitiibwa why don't you go lwaki togenda mu lukiiko lwa Buganda n'obeereeyo a job is done lwaki tobeera omuwanika wa Katikkiro olwo netegeera nti baakuteekateeka tandika naye kutubulira naye bintu naye bitakwatagana wano tunaabeera mu baabateekateeka ffe batuteekateeka ddi obadde mupya emyaka 2 what do you need empuuga sebintu bya kisirusiru mubadde ba MP oyo yennyini namboze mwe ba dictator kati mu opposition leave younger people to come and take over oyine ettaka wagambye mbu taata wonsamba yakulekera ettaka ddene ogasseeko emisiri gy'emmwanyi genda olime ebintu bitugamba we don't need to know that wano buli omu alina ssente n'abali mu NUP abali mu gavumenti abali mu sigwa abaliisa don't use your wealth to manifest your interests kakati mama abaana ba President Museveni bagale enguudo kuba abaana ba President oba kalidini ali wamala agale oluguudo kubanga kadino mpuuga tujeeko ebintu ebyo ebitategerekeka. Did you get the money or not? If you got the money, resign. Tunabera ku ekyo kimu. Gwe nawe mukazi golo duruzirwiga. Gwe mukazi gwe. Bob Wine gwe yalekawo ogoba empuuga. Totumalira budde. Bob Wine nga tanagenda bweru waggwanga yagamba goba mpuuga. Don't start writing stupid letters. Mpuuga tukwadde ennaku 7 jangu ennyonnyoleko ate mwamugobadda.
How can a judge sentence you to this? Arena man got to bring evidence after judgment. Whatever you call yourself, whatever name you have, you woman. Tomanyi Uganda, let me use English. Lord Zuluiga, don't waste our time. When Bob Wine was flying outside the country, he told you, chase Mpuga. Stop writing those funny letters. Now, why are you telling Mpuga to come back to bring evidence? Yet the party had already passed the judgment. Don't you see that you are hypocrites? You want to be clean in the public, yet you have an objective. Lord Zuluiga, you survived. I don't go to any BS to do those talk shows in the morning. Lord Zuluiga, I want you to, me and you to go on NBS morning breeze. I show you fire. Don't play hide and seek here. Now, why are you calling patogans? Yet the executive officer, who is the president, Bob Wine, has already passed a judgment. It's like the chief justice saying, giving a position in a certain case, and then a lower majesty is saying, magistrate is saying that I have to look into the things. Who is who now? Now waste our time. Objective ya mwya liya goba Mpuga. Mpuga was a threat. Yari agara kwesiba ku Bobi Wine mu kibiina. That's number one. Mpuga wanted to study against Bobi Wine mu primaries, which Bobi Wine doesn't want. 1. 2. DP Bloko yajira ku ndagaano. There is an agreement between NUP and DP brokers, which Bobi Wine accepted. That's 2. It is Bobi Wine himself who voted Mpuga to be the leader of opposition, a meeting which the public did attend. So if you are chasing Mpuga, go to that same meeting that appointed him a leader of opposition in Mogomereyo. Don't waste our time. That is free. For you don't have powers to chase Mpuga or Kuba commissioner. That's the procedures of parliament. You can only chase Mpuga from the party, not in the parliament as a commissioner. 5. The committee which gave Mpuga money has powers to do that. Apart from they don't have a law that backs them. Akachika akawaona de Mpuga neba commissioner bali abalala obuyinza kabwina neteka ina teka lye kesigamako okole ekyo. Sicho kitegeeza kyali kikyamu. Simple as that. Toyongera ko bilala. Leka fa basoma tukwanalizingire. Tolinda bya soloti. These idiots who never went to school to tell you. Wait for me. Linda konze yasoma mbi analyzing. Those are the 5 points. Era fa bategevu omusango gwa Honorable Mpuga guli mu law and morality. That's it. Was it in law? It wasn't in law. They had to go to the floor of parliament to amend the law. Yeah. Muntwale mu parliament. The good thing nyenda kuba MP wa Kampala. Musoke mulabe John Young and ku floor. Oh, the Honorable Speaker, this is not only theft by theft. I treat it as a concur with Constitution. Article 279 of Constitution, Sabbatical AB, Urundi kufuro ya Parliament, mpasabu Mason, the Parliament yo necessities. Numagala bana abatategeera notwala ona okubanga alunda ante tutamaguzi bogerera ku madala ga parliament oluzungu lwabalema oyo lutamaguzi omusanga ku madala ga parliament batesa oyirolo lutamaguzi lwaki totubulira ku oyirolo nchaine dakika Honorable Lutamaguzi, why don't you discuss oyirolo lwaki ogirekera ba Honorable Nsereko Ekizibu kya Uganda, the biggest noise makers on streets are the law makers. Abasinga okulekanira ku street ate be bakola amateeka bwe buzibu bwa Uganda. You can only have 5 MPs abategeera oyirolo. But tebabitegeera te be bakola amateeka. Naye wano Lutamaguzi omusanga bwe twadde mu house Luta house nga toyina kyoyogedde ne ku madala ga parliament we tubadde mu house speaker tumutadde ku nninga enninga yawo
So Ugandans vote me nfuuke MP so that we can now take over the country as the youth. Otherwise, but tunaleka bano. So Mpuga should get out of the party. There is nothing to prove. Mpaka akunama ebiri, wakunamye edda. You go. After all, ne sente oyina. Watugamba mbu ne data mine iyo. Kati gwe omugago gyeko mu 7. So, gwe principal, Bob Wine, 226 kwoli kuno, ojja kumpa kadi oba tojimpe. Will you give me that card ya Kampala? Sina citizen nja kuwa. Ate sagala osindike wa Muganda wo chairman Nyanzi. Nyanzi gwa sudde party. Anko Kasuku wamalinda ko nyenda kukubira. Mpese mwe yonkubire Kasuku yona ankubira. Mpa wano mukubire. So appointment ne Kasuku. Sawa ziweze. Tulina okusinkana ne Kasuku. Why is the time? Sawa mmeka abali eyo. Yo lwalero njigalire wano. Nayenga mu nsonga za Spice Diana ne bajekins bane sina ludda. I have no side. Nzera I can help you to be a mediator. Siwagira Spice Diana ate nebali sibawagira because mwenna muli bakwano bange. You are all my friends. You are all my people. Kasuku is like a brother to me. Spice, you a sister to me. Why don't we meet and sort out our differences? You give me powers in Baite Wangi. I call you at my home. I can take you to my farm in Mitiana. Ninake mbuzi satu farm yang. We sit there. We are now these simple things. If an apology is needed from both parties, we can just say sorry to one another and we move on. Instead of throwing fights, stones, insults, at the end of the day, tebinaggwa biyamba. So let us sit as a family. When I had problems with my family recently, Kasuku helped me a lot. Nah, you're not junior, katukole bwetu. So I respect Kasuku. Era buli omu akimanyi. Nze Kasuku bwe ngamba ekintu kikola because it's for the good of me. So I have this is lweno olutalo luka ku social media. Lwenso senga sina ludda. Kasi ngamba denne no ludda. Olutalo lwandikyuseemu. That would have been very difficult for the trouble causers. Nkulayirira. Nze junior CV yange yeyogerera when it comes to verbal wars. Waliwo n'abali bansuubiza okunsiba. Ninda summon siziraba. Omanya abalamuzi abali kuno abandaba. Do you know how many judges are here?